njogera namwe bamputa Kateeba, gamba Kateeba. Kateeba kitegeeza omuntu yateeba omukisa, yateeba obulamu bweyagaza, yateeba obulokozi, yateeba sente, yateeba eddagala eruwonya endwadde 10 meka. Linnya lya Lugero. Ndi omu ku basajja n'abakyala abakola ebintu bino byonna byolaba mu kifo kino. Naye gwe kirasi eitwakuyiseemu olunaku lwa leero. Twagala Katonda kugatte ku basajja n'abakyala abalina kibagatta ku nsi Katonda yatonda. Si kubaamu nga gwensi ogirya buli, oginywa buli, ogijja naye obeeko kyogatta ku nsi Katonda yakola ki? So twazze kubayigiriza ekibayita farming as a business. Yogera ate mugenda kwogera enukirasi tumwazze kusaba wano. Enusikerezi yase muzigiti. Enuki? Arwana exams tugenda kuyimira ku gate, nza yimirira ku gate. Nkubuuza ebintu 7 byoyize. Bobanga twalina byoyize 5 mukaga okomawo. Kirasi bagita balya? Tegera mangu. Then lesson number 1, farming as a business. Yogera? So tuyigiriza abasajja n'abakyala okulima n'okulunda okw'omulembe guno. Ng'osobola kulundira abafunda, osobola kulimira abafunda, ate n'ofuna mu ssente. So tuyigiriza abasajja n'abakyala ng'omulembe gukyuka naye Katonda takyuka. Je tuli Uganda yagenda kuva mu mikono y'abazungu 62 nga Uganda erina miliyoni 6 z'abantu. Miliyoni zimeka? Kati Uganda erina miliyoni meka z'abantu? Eyongeddeko abantu bameka? Sata miliyoni meka? Ne Uganda yali eyongeddeko neyingira mu Congo, neyingira mu Tanzania oba. Kitegeeza omusajja n'omukyala agenda kusobola omulembe guno ng'oyagala omulembe guno gwa after COVID generation gukwangwire. Olina okwenyigira mu kulima n'okulunda okw'omulembe guno. Ng'olimira abafunda ate n'ofuna mu ssente nyingi okusinga abasajja n'abakyala abalina eka z'ebikajjo, abalina eka z'omwanyi n'ebintu ebiki. So, mu kulima n'okulunda okw'omulembe guno tulina business number 1. Tulina ekibayita herbs and spices. Yogera. Yogera nate. Okusembayo. Omulembe guno ogutuyingiddemu buli musajja w'abeera, buli mukyala w'abeera ayagala ebintu ebyakaloosa. Ayagala buli bwafumba ennyama, buli bwafumba ekyenyanja, buli bw'abaako kyafumba alina okubaako kyassaamu. Halo? Omukyala yenna bw'amala okunaaba, bw'aba afuluma ennyumba alina kaabako kayekuba. Anakitegedde? N'abakabaka bonna b'omanyi oba mu Bayibuli oba mu Kolaani, bannabbi bonna badiringira mu herbs and spices. Halo? Kaabe ne Yesu Kristo olunaku olubaamuzaala abasajja abagezigezi bye bintu ebibamutonera. Halo? Bamutonera ekirungo kye bayita mulo. Bamutonera ekirungo kye bayita sweet smelling cane ye rosemary. Erinnya rosemary litandikirawo. Ngamba Rosemaria. Segeza omusajja n'omukyala ng'oyagala omulembe guno kwangwire ogenda kwenyigira mu bintu ebyo. Tulina kye bayita king of herbs and spices. Bagiyita rosemary. Yogera? Yogera. Damu. Gamba rosemary. Ogwokubiri? Rosemary kye kiki? Rosemary gwe muddo gw'ogusimba. Gumala emyezi 7 ku 8 oba otandise kunoga oba okusala baweebu mutakwateko. Rosemary ogwo omuddo oguvaamu ebintu 15 ku 30. Rosemary akati kamu kokka kavaamu ekibayita essential oil. Yogera? Essential oil bagiteeka mu bizigo, bagiteeka mu perfume, abakola air freshener, abantu abalwadde b'ekiwanga bakola muno mukantu kano. Mukantu kano ke kamu bakolamu n'ekibayita amajani. Yogera? Ate bakolamu n'eddagala, bakola mu perfume, bakola mu air freshener, abalwadde ba ulcers omugongo mukantu kano. Naye ekikulu ekikalimu nnyo kazibukula obwongo bw'omuntu. Ono abadde ayerabiralabira. Halo?
ayina abaana omutuma omwana alo nakamate mama ndeetera eswani okusitula eswani naleeta najja n'ebaafu nogamba mwana onakutuma ebaafu n'omutuma ebaafu tikale ndeeterayo n'akataasa nyagala kunaaba mu ngalo nagenda kufuluma ennyumba nga ze n'akalinga ka maama mu bagenyi bali awo ate n'okuba naye ng'ekizibu kiruddawa kati ayetaaga akantu kano akabayita rosemary tukola mu soda tukolamu amajaani ogateeka mu caayi oba noonywa soda waffe n'otandikirawo ku bulamu obweyagazi rosemary bw'omusimba emu ya rosemary n'omulabirira bulungi n'ossaako ekijimusa ekyasawo plant grow ika ya rosemary myezi 7 ku 8 olusala olusooka ofunamu obukadde 6 ate n'otandika okusala buli mwaka rosemary omusala emirundi 3 akati kamu kooka ng'okasimbye buli mwaka omusalako emirundi emeka kitegeeza buli myezi 4 osala emyezi emirala 4 n'osala n'emyezi emirala 4 n'okola ki alo gye tuli kitegeeza buli bwobanga osala bwotyo rosemary akatako kamu kawangaala emyaka 7 kudda waggulu ng'oli ku muti gumu osala rosemary bamusimba mu mwanyi rosemary bamusimba mu bitooke rosemary bamusimba ng'akakomera n'oyetoolooza ennyumba yo so buli mukyala yenna yazze wano oba oyagala toyagala oba oli mupangisa ogenda genda noonye ekibaketi oba noonye ekibaafu ekikadde oba kana akaveera kawedde mu shukaali oteeke ku mulyango kumpi n'edirisa n'omulyango osimbemu omuti guno guyamba omuntu obuteerabiralabira ng'omaze kusika akawo halimu mukateeketa kano ate gugoba eswera gugoba ensira awaka gugoba ebiyenje ebadde bitambulira mu nyumba so ogwetaaga awaka obanga ogusimbe tonakugutuguza gusooka niguyamba awaka owuwo omuntu omusota bwe gumuluma naaba nga anywedde obutwa endiye first aid esookerako omuntu abadde atambula nayekoona omukyala abadde asala ennyanya nayesala akagalo bino byasookerako kusaabu mubadde mulina omwana nazirika abadde mu nyumba tumanye kyamukanze nagweri nazirika bino byebyokolabo n'omuteeka ku nnyindo n'oyo agwa ensimbo nga zakamukuba wansi ojjayo bino n'omuwa ekikopo kimu n'anywa tosobola kuddamu kulaba ekibayita ensimbo mumpubireko abanyize tugenze endala tulina herbs and spices tuli ku rosemary tugenze ku kibayita citrodola oba lemon balm tusooka ki lemon balm gamba lemon balm ebintu bino byonna bimbawa tujja mu kibayita essential oil essential what gamba lemon balm mugenda kwogera oluzungu mwogere abawe lemon balm mudda mutwabe abawe mwogere ate musibye ku munwa lemon balm tumukolamu eddagala elugoba ensiri tumukolamu eddagala lya pressure tumukolamu n'eddagala lemon balm yakulira emyezi emeka 3 kiro emu ya rosemary enkalu nga bwolaba wali enkalu tujugula nusu omutwalo ng'ojyanisa obulungi oba obyanise bubi byakasanvu 8 ate embisi yeitugula nusu 15 gyetuli ekemu ya rosemary avaamu rosemary oli yenna ezo tani 2 ziri awo milioni 20 tulina store mu rosemary wa 4 eri wane mabiga ne twabalaze ekemu ekivaamu ng'omulese n'amala omwaka nga tomukuteko bw'oyagala rosemary omuleka emyaka emeka awo okoma okumuleka ebakoma okukola ki kati n'omusala ku mwaka gumu n'emyezi nga 3 ojja mu tani 2 ezo bw'obukadde 10 n'olinda omwaka omulala halo okujjako abaana balina ebizibu bya kumpi rosemary bw'oyagala omusimba leero akawungezi n'otandika okusala gamba lemon balm atwala emyezi emeka otandika okusala naye ekizibu kya lemon balm awangala omwaka gumu oba 2 aba avuddeyo n'osimbako omulala naye rosemary wa myaka 7 kuddawa tulina ekibayita citrodola gamba citrodola kolaba otowonyeko olabe gamba munya bulungi citrodola yogera ebintu bino bibasomesaako omulembe gwakyuka
genda ku neto binyonyelezeeko, genda ku neto bisomeko. Gama $100. $100 gubeera omuti bwe guti. Gw'omuti gumu bw'ogusimba. Omuti gulwa mu myezi 6 guba gukuze gulingo kwa kartusi. Myezi emeka? Gwagufuze ngo gwaki? Guwangala emyaka 10 Kitagaza bw'ogusimba niguweze emyezi 6 onoga ebikoola. Fo tuleetera ebikoola byokka. Ebikoola bye bitukolamu oyiro owa massage. Bye bitukolamu eddagala ly'ensiri. Ate ebikoola bye bitukolamu ekyo preservatives. Ezibateeka mu soda n'amala emyezi 6 7 8 nga takoze eki. Naye ate kyayambira ddala $100 ng'olina ettaka eyo mu kyalo, genda omusimbe omuleke akule amale emyaka 3 gugenda kuba ng'omuti ogubasalamu embaawo. Kati ogwo omuti ogukuule gwonna n'emirandira ogwokye oba ogufumbise oleete evvu liri evutulugula kireetandikira ku nnusu 13. Omuti gumu nga gumaze emyaka 3 guvaamu $20,000. Omuti n'oyo yenna ng'olima ennyaanya, olima kabeji, olima bilinganya, olima kasooli. Bw'ebanga kasooli atuuse, ebijanjaalo bituuse, haliwo kano akawuka kabiyingiramu. Bakayita batya? Kawuukumi, gamba kawuukumi. Ate oddira amakoola ga $100 n'ogapakirira mu kasooli mu bijanjaalo biri. Ebijanjaalo bimala omwaka mulamba mu sitowa kabibe kasooli nga bw'wabissaamu. Bano abalima ennyaanya bw'omala okufuna evvu liri, oddira ennyaanya n'oziteeka mu bokisi n'ossaako evvu, ennyaanya zimala ennaku 21 ku myezi 3 nga bw'wazissaamu. So kati tukola ne oyiro obuva kuba mayiti n'emala emyaka 2-3 ng'ekyali. Kitegeeza omuti bwe nga mugulina awaka n'abakwaya efiisa bwe mugunoga ebikoola musekule musiige mayiti mulinde wa Amerika mu 3-5 bajja baziike mayiti ebaako. Tuyina omuti ogubayita konfule, gamba konfule. Naye emiti guno omuti nyina ebikoola bingi, buli muntu muwe ekikoola. Twali tulina senga waffe yali atuloga bali bamuyita korukoola naye yafa ng'omukisa gw'olaba nyina. Gamba ebikoola buli muntu muwe ekikoola kimu. Tuyina kye bayita rosemary, tumaze kye bayita lemon, gamba lemon. Lemon meat oba lemon balm. Mukirabye? Tugenze ku $100 wuno. Mutiikinga otugenzeeko. Tugenze sawo conference mulaba arwa. Wuno gamba sawo conference. Oyo yenna ng'ozze wano oyagala kulunda ente, oyagala kulunda embuzi, ogenda kulunda enkoko, ogenda kulunda obumyu, ogenda kusimba omutoogo lwa mpaka. Bajjajja baffe baatuzaala basimba omwanyi lwa mpaka ku kibooko ne bagweta omwanyi gwa kibooko ye gwe gwaviiramu ssente naffe tusoma. Haliwo ebirala ngenda kuvalimisa lwa mpaka muli nsiima nga ngenzi. Oba Katonda amanyi kyalimpa. Mwenna mugenda kusimba omuddo ogubayita batya? Gukulira weeks meka? Bw'omala okulunda obumyu obuntana bakusomesaako, ogwo omuddo ogenda gusala buli weeks 2 ogutereke mu charge. Bw'omala ogutereka gamba nguterese, ng'omusana gwase omuddo omulala gwonna gukala. Kati ogenda kujjayo omuddo oguli tugenda kuguyigiriza. Bakola mu batya emmere y'enkoko, bakola mu batya emmere y'ente, bakola mu batya emmere y'obumyu. Halo, tuyigiriza Abanyayuganda mulekerawo okulindirira season. Muyina okuyingiza enkuba bw'etonnya muyingiza n'omusana bwe gwaka mukola ki? Mwebala okujja okusoma kubanga enkuba ebadde etonnya ne muwaguza ne mujja. Mwekubira engalo z'amaanyi. Bw'osimba eka emu y'omuddo ogwo, tuli mu kubaleetera ente, ng'ente eyo, gamba ente eyo, evaamu lita 20 zaki? Buli lunaku ekuha emitwalo emeka? Kitegeeza bw'osimba eka y'omuddo ogwo, tulina n'omuddo omulala ebika 3 tugenda kubireeta. Eka emu erabirira ente 3 nga buli lunaku zikuwa $60,000. $60,000 times Saturdays ebeera $1,800,000 nga ziva mu eka.
omuddo tuli mu kugubaleetera mugenda kugusimba mu kyalo ate ng'ente ozirundira Kampala. Ate abatakitegedde mugenda kukitegeera nga ntuuse ku bumyu. Tugenze kukibayita lavenda, yogera oluzungu. Gamba lavenda. Mu lavenda tukolamu amakerenda, tukolamu eddagala ly'abaguba ensimbo. Abaguba ki? Tukolamu eddagala bano abaana ababeera beebase oba abakazi abakulu n'agoloka saa 8 gw'ekiro agenda kufuuyisa ate akomawo n'alonda obuliri n'obubula ogenda kukurira omwana ng'ali mu sofoliya ali mu sigiri. Bameka nga kyakutuukako n'ozuuka ekyo n'ogenda okufuuka okomawo n'olonda omulyango n'ogubula. Kati gwe yeetaaga lavenda bw'oba ng'olina abaana bwe batyo. Lavenda tukolamu oyo, tukolamu n'amajaani. Gyetuli Afrika wa lavenda ng'omulimye bulungi oba olimye poloti 5 ku 10 buli myezi 2 ku 3 osobola kufunamu obukadde 2 ku 3 ku muddo guno. Nagwo bakukolamu air freshener. Manya ekyo air freshener? Buno buto bateeka mu kinaabiro, bateeka mu motoka, bateeka mu nyumba obuleeta akawowo. Ekyo bayita liikeri L-E-E-K. Gamba L-E-E-K. Guguno omuddo. Ako katungulu kayamba abasajja n'abakyala abalya emmere olubuto olwefuula, abasula ng'olubuto olwepise, abalina ebizuumunda mu lubuto. Tukagatta mu binzaali byaffe. Gamba ebinzaali. Tukagatta mu binzaali bino. Kitegeeza oyo yenna nga bw'olya ennyama otandika okwetakula ebirogologo, bino by'ebinzaali by'olina okukolesa. Oyo yenna ng'omanyi olina ulcers, by'ebinzaali by'olina okukola ki? Kuva na leero. Ebinzaali ebirala bitukolesa mu Uganda babikola mu nkungu z'emiti, babikola mu bukuta bw'omuceeri, naye sawa Uganda yina ekinzaali ekituufu nga tukikola mu kinzaali ekibayita tamali, munda kibeera yellow. Banakimanyi kiwonya endwadde 7 mwezi. Bakama bange balabala bwe bategeera ng'ekyo omuntu bw'akirya bw'akiteeka mu mmere talwala ulcers. Ate abantu bwe balimu okulwala ulcers, kampuni ezikola eddagala tezigenda kufuna ne bakitta mu Uganda. Ne baddira empumbu z'emiti, obukuta bw'omuceeri bwe bakolamu ekinzaali, abantu ne balwala ulcers. Kati teeka buli kyalo kiriko omulwadde wa ulcers. Buli kereziya, buli muzigiti, buli family halimu omulwadde wa ulcers. So kati sawa Uganda erwanisa n'endwadde tubakolera ebinzaali ebituufu. Ekinzaali ekyo kwegayire twala ekinzaali eki ku nusu 10 meka genda okisimbe mu bucket otandika okuzaalisa ng'okola ennimiro. Sawa Uganda y'ebigula. Tugenze ku kirala ekibayita basil. Mu Uganda baguyita omujaaja. Gamba omujaaja. Bameka ng'omanyi omujaaja? Omujaaja guwonya endwadde 7. Omujaaja gwa bulijjo guwonya endwadde meka? Ate omujaaja gwa Bayibuli. Bameka ng'omanyi ekibayita Bayibuli? Mu Exodus 30:22 Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba ekibayita cinnamon. Cinnamon gwe mudalasini. Gamba mudalasini. N'amugamba ekibayita basil gwe omujaaja. Gamba omujaaja. Omujaaja guwonya olubuto. Guwonya ki? Be bategeera ng'omujaaja gwe gubakolamu magnesium n'ebintu ebirala. Ne bategeera bw'oddira omujaaja n'oguteeka mu caayi n'onywa caayi owonyezebwa olubuto. Kati bano abasajja balina kampuni ezikola amakerenda ne baleeta olugambo ngu bw'onywa omujaaja oyerabirabira. Abantu ne bava ku mujaaja bo ne basinga gwe bakolamu amakerenda ne baguza ne bagagawala. Bw'oba oyagala gagawala otandikira leero ate otandika mpola naye nga woolaga olabayo. Bw'olyagala ofune ssente otandike tolitandika. Bw'olyagala otandike n'ekinene emyaka eri kuyitako. Ng'ekiwaakaaba luli oddamu n'okikaaba nate. Bw'olaba omuntu buli mwaka akaaba school fees, akaaba ebitabo, akaaba renti, tegeera kyekizibu kye. Ayagala gagawala atandika n'ekinzaali kino kimu kyokka. N'okisimba n'oba ng'ojja kwa abaana ng'ozaalisa. Ogenda kumala omwaka ng'olina 5 ku 10 ky'ebinzaali. Naye bw'olyagala okwate kapito ojje oba ogende mu banka oyewole ssente otandika okukola ng'ogenda kulaba obuzibu. White modia wa mirundi 2 tulina kyebayita ginseng mulondo gw'Abamerika n'Abachina. Naye tulina gwe bayita white modia omulondo omuganda
ogw'enakasongola, ogw'eruweero. Omulondo oguzibukula emiswa, omulondo ogutta obuka mu lubuto, omulondo oguyamba omubiri nigulwanisa endwadde. Buli musajja omulamu oba omukyala yenna mulamu olina okumeketa omulondo buli lunaku. Naye ate omulembe gw'okumeketa omulondo gwayita ne basanga omukazi omukulu oba omusajja omukulu oli kumukuba omeketa omulondo, ogenda kuswala. Kati kwekubazimba ekibayita validation center. Kati mulimu omulondo nemuguleeta, naffe netubakoleramu akajuyisi kano ka nusu 12,000. Omukyala ayonsa, omukyala akola emirimu ene ey'amaanyi, abasajja balowooza nnyo, abapulaninga nnyo, buli lunaku olina okunywayo kanako omulondo. Ogenda kuwangala nga Kateeba. Nyina emyaka 40, simanyi empiso efaanagana etya, simanyi omuntu alwala atya, ndowooza ekiro n'emisana, nkola ekiro n'emisana. Products zino zonna z'olaba nzazirowooza ku lwaki obulamu bwange nategeera nimbuwa ekibuzimba ninsobola kulowooza nnyo. Halo, bw'oba oyagala kubeera omugaga osooka n'okola ku bwongo. Obwongo bwe bugaga, obulamu bwe bugaga. Hali abaagala obugaga ng'asobola kukola edduuka eddene n'ate essaamu sente, osooka n'oyessaamu. Nze buli muba nga nsomesa tandika ninkanywerako, osooka nsumulule. Bakakuwe gamba kwa 12,000. Omuntu okujjako omusajja yakkirizibwa okusuukawo ku buntu bumeka, naye tosuuka ku buntu 2 omusajja. Omukyala onywa kamu, omusajja bw'onaasuuka ku buntu 2 bw'onaatuuka eri Tanzania gw'omanyi mama wabana yanaakunyumiza. So nywako kamu kokakamala. Mu mulembe guno ogutulimu owulira oyagala kugaggawala, toddamu kulunda embizi, toddamu kulunda enkoko. Embizi erya nnyo okusinga n'abaana bawaka. Halo, hari aboogera nga abakyala balya nnyo naye si nnyo wange talya nnyo, naye embizi erya nnyo okusinga famire. Kati olaba omulembe gutulimu olumukaba emmere y'okuliisa abaana ate oseko okuliisa embizi. Omulembe gutulimu olumukaba emmere y'abaana ate ogende kuliisa enkoko okutuusa bw'ola zifunemu. Ayagala kugaggawala atandika okulunda obumyu buno nga twabawadde emmere. Bw'oba oyagala kugaggawala otandika okulunda obumyu buno. Otandika n'obumyu 3 mumpulize bulungi. Twalaba weri bakalabe. Obumyu bumeka? Obumyu bumeka? Akamyu kazaala ku makya, akawungeezi kabeera n'olubuto. Kituufu oba? Akamyu kazaala abaana 4, 5, 6, 9, 10. Kituufu oba? Mumpubiro kaba kikakasa. Akamyu buli mwezi kazaala. Kituufu oba? Kati genda enkoko ente y'owamwe ezaale buli mwezi. Genda embuzi y'owamwe ezaale buli mwezi. Otandika okulunda akamyu kamu ne kakula ne kazaala abaana nga tokwatako sente kugula emmere kyatu n'ebintu ebirala. Ababayigiriza mu Uganda abangi okulunda ebisolo be basajja n'abakyala balina edduuka etunda emmere y'ebisolo nga banoonya sente n'obugaga. Okujja ku sawa Uganda mugikubire mu ngalo. Yetegeka omusomo bwegutu gwonna nemuyingirira bwereere, nemusomera bwereere, ntubawo amagezi ku bwereere. Akamyu kazaala obwana mmeka? Yogera. Gamba 8. Kitegeeza bw'oba olina obumyu 3, buli kamyu ne kazaala obwana 8, bubeera obwana bumeka? 2 bumeka? Omwezi okukola ki? Ogwokubiri 24 bumeka? Ogwokusatu 24 bumeka? Ogwokuna kati buno bwasooka okuzaalibwa 24, 15 obukazi nabo nobuzaala 8. Na mama kyazaala ne taata nabana basooka nga bazaala nga bana bazaala kumala omwaka. Atandise n'omumyu 3 abeera n'omumyu 20,000. Omumyu 20,000 wano ku sawa Uganda buli kamyu ka mitwalo 2, 3, 4, 5 okusinziira size. Kitegeeza buli kamyu bwe tukagula emitwalo 3, omumyu 20,000 ze sente meka? Mubale ekibalo ntandise katugabe ebirabo. Obumyu 20,000 buli kamyu tukagula emitwalo 3, ziba sente meka? Ziba milioni zimeka? 6. Katukwata milioni 6
ogabira emyezi 12 olabe buli mwezi oyingiza sente meka olabe bonna kusanga ng'omaze omwaka mu kitongole kya Sawa Uganda toyingiza milioni 3 kudawa buli mwezi ngenda kugoba mu kibiina kino oyo yenna ng'oyagala kulya ku nnyama ya kamyu bali babuuza Queen of England ne babuuza mu lwaki owangadde nnyo oli mulamu amaaso galaba todi mulwadde nagamba n'ategeera ekintu eki buli mwaka buli wiiki ndyayo ennyama ya kamyu omulundo kati mwenna abalina omutwalo ogenda kulya ku nnyama ya kamyu olindako chips n'ebintu ebirala musajja n'omukyala alya ennyama ya kamyu obeera ng'ozimba omubiri n'ogutandika kulwanisa endwadde kubanga akamyu kalya eddagala lyonna erikalya omubiri negufuuka ennyama y'akamyu neefuuka eddagala buli bw'olya ennyama y'akamyu oba ozimbye omubiri kulwanisa endwadde so leero lya ku nnyama y'akamyu otegeere ng'ennyama y'akamyu eyitibwa white meat y'ennyama esingayo okuwooma okusinga ennyama yonna eri ku nsi ya Mukama. So basebo n'abanya mwena abatulaba abalabi baffe abalungi aba Salt TV etusangibwa wano Kyengera Buddo amanya mpitibwa Victor Kateeba ebutwazimba Value Addition Center. Bino byonna byolabye ebitone nga tuyigiriza abasajja n'abakyala okulima n'okulunda okw'omulembe guno ate ffe bwe tubigula tubigattako omutindo netukola mu products nga zanjawulo. Oyo yenna ng'oyeetaaga okusoma twabateerako omusomo gwa bwereere buli lunaku lwa Mande ssaawa 3 jangu Kyengera Buddo mu kiraasi eyitibwa tegeera mangu otambulire mu bulamu bweyagaza bwebanga obwavu bukuluma endwadde zikuluma okuluma kutawanyiza birope ku Sawa Uganda buli lunaku lwa Mande ssaawa 3 kiraasi weeri tegeera mangu otambulire mu bulamu bweyagaza oyo nabo banga otwetaaze oyagala kulunda omnyu oyagala kulima rosemary oyagala naawe tukutandikireko edduuka oba outlet ya Sawa Uganda oli eyo toyina mulimo oyagala kuyiga okulima n'okulunda naye nga toyina capital oyagala tukole miliyoni 2.35 otandika okulima n'okulundako omulembe guno nga sente zaffe tozikomyawo ng'okomyawo ebyo byolimye. Enamba y'essimu eri 07724 ate enamba y'essimu endala eri 07055 519. Oyo yenna banga otwetaaze na programu yaffe ennungi buli lwokuna ssaawa emu kitundu tugenda kubeera wano ku Salt TV. Mukaba bampeera omukisa, mukaba bampeera sente, mujje tukolere wamu tutambulire mu bulamu bweyagaza.